Namutikwa w'enkuba yafudde mu bitundu by'e Bushenyi yaleka bangi nga bafumbya biyagi. Mucho ebirime bingi byasaanawo omuli ebitooke, lumonde, emboga n'ebirala era nga byayonoonebwa omuzira. Kino kyeraliikiriza abatuuze nti bwolekedde enjala amuwadde akatebe olw'ebirime byabwe okusaanawo. Omubaka w'omu kitundu kino Alinda Gordon awadde abalimi amagezi okussa ennimiro zaabwe mu yinsuwa kibataasenga ku bizibu ebigwa bitalaze n'omuyaga n'enkuba ebitera okwonoona ennimiro zaabwe. Bali mu commercial farming ba farmers kyembasaba kati tulabe nti tugenda mu insurance tutandike ku insuring endimiro zaffe tulabe nti ekibuyaga bweno bwebeze eba tekukoseza nnyo kuba insurance begenda kukola ki kukudiza ebibyo byoba ofiiriddwa nze kyenda bakati kyetulina okugendamu. Alinda asuubiza nga bwagenda okutwala ensonga yaabwe mu palamenti okulaba nga basalirwa amagezi. Omu ku balimi abaakoseddwa embeera eno Bisigayire Amos agamba yaliko abaguzi abaali beekutte ebirime bye nga kati ayolekedde okusasula amabanja olw'ebirime bye okusaanawo. Swatomuyaga gwiza gwaja guta gwabitera so noho nindo dokunarondera kusasula sente z'abantu abo. Mujabo ni kazinga almost million kemu nibe bampaho ya deposit. So no kuferwa mferwa byinyi nembere batini kingu bagande kindi nimbo kuferwa namukumanya. Grace Nantale Kakoza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.